The Union Media Hub. Bamikwano bange abalungi aba The Union Media Hub nkugambye nti mukwano awo mba nkomyewo era mba nyingiddewo nnyo nnyini ddala mbakulisayo nnyo okuva mu kalulu bagamba nti mwebale kulonda mwebale kukuuma mirembe mwebale kuba nga muli kitundu kuffe era nga mwakumye emirembe kubanga munaye obanga osobola okulaba eno video kitegeeza nti emirembe wagikuumye era oli mulamu mukama tumwebaza twavudde mu kalulu naye era nga we nabapatana mba mbaleetera wano eno information ekwatagana ku bufumbo ekwatagana ku marriage faith ne motherhood era bwetyo mbanjidese kakati no mukwano twaviridde mu kalulu twagenze okusanga omugole waffe ng'ali mu mazzi gameerere abantu nga bagamba ate omugole kiki naye ate omugole abadde atya naye nga yomanyi Chosen Becky ono mukyala ali very dramatic ayinza okuba nga kano nako yakatadde kugamba alayika ayagala nnyo spotlight oba ayagala nnyo okubeera nga ali mu mawulire simanyi nakumanya wakukigamba naye nga I want to people have not gotten the real reason lwaki yabadde akaaba abamu bagamba bamusamuninze olw'okubeera nga munange yakubisa abaana obupande okubeera nga bagamba we are now the secagers oba okubeera nga munange ayogera ku social media nga agamba abaana agenda bakyusa amanya biki abamu bagamba beebyo zimu ensonga eziyinza okubeera nga zimukoze zimukaabya oba nti mwezi ennaku zetubadde mu lockdown ya internet nga tetuli ku internet bamukutte ne bamutwala mu kkomera abamu kukoza ekipapula kivuddeyo nga wakigamba nti babadde bamusamuninga okubeera nga agenda mu koti nga yeewabira kwegamba nga bagamba omusango bagumusinze kyekimukaabya abamu ne bavayo ne bagamba nti ono abadde lubuto osanga olubuto luvuddemu naye nga kyo kituufu mazima tetunaba kugafuna naye nga esawa yonna gagenda kubagajja Chosen Becky amala nayokola ki nabifulumya naye wenjogerera nga Chosen Becky ali mu celebrating 1 month in marriage byo ebyamaziga byaguliddewo internet nabyo alabika yabivuddeko dda nabeera nga moving on oba waba kutte attention yaffe nange simanyi naye nze nga womanyi ku byobufumbo nabyo mbambe baleetera era mbyagala nnyo ebyobufumbo byo eruyiba Chosen Becky bitambula bulungi nnyo era celebrating 1 month anniversary era ebigambo ayogera bingi nnyo nga bulijjo abaawa speech wano ne wano neyeebaza omwami okumwagala neyeebaza okumulabiza ennaku kwegamba atusokedde n'okutusekerera n'agamba bamu walowooza ali mu kkomera n'abeerako kyaseka video ngenda banjiterekakaawo naye mubeere nga mulaba Chosen Becky kyaliko essaawa eno simukwate omugole gyali afumba naye ng'era mbajjukiza nti beera nga munange osubscribinga ku The Union Media Hub beera nga subscribinga obanga oyagala content yakwatagana ku marriage faith ne motherhood beera nga subscribinga notification bell nayo beera nga ogisaako ate nga nakade notification bell kekade beera nga okasaako ne like beera nga ogiba video eno ebirenga ekola ki ng'etambula era nga otuukwako information yonna eri happening ku social media wano wonna bulamba twakadde okuva mu long holiday kino kibayita new year empya eyaddala I mean the real one bitu badde mbyakusaga nawe bitwakuba fireworks tutandise omwaka mu butongole bwagwo but anyway tubadde off internet for some time and I've realized tufunye obudde obw'abantu baffe olumu bwe badde tutulina niwe tukumyewo ku internet amawulire agaliko gw'otandikidde ku mawulire ki jangu mu comment section ombuulire internet yo weekomyewo oba weyakomyewo watandikidde ku mawulire ki ze nagudde ku mwana muwala Chosen Becky ng'akaaba mu video ng'akaaba nnyera ng'agamba these 4 days etubaire tuli ku internet tezimutambulidde bulungi naye ng'amaziga gakaaba gava ku ntobo ya mutima Chosen Becky yabadde ki omwana tuwabadde otya gw'omwana ali mu laavu empya munnange the newly wedded of 2025 wedding and introduction what went wrong nja kunoonyako Chosen Becky wange mukyala Sekajja kuba kati kyekiyinza okukaabya mwana wange kyekiyinza okukaabya sikirabawo towa balabe budde ebya Chosen Becky byabadde ng'ebyangu naye nga bibize bikyuse ebintu ku mutimbagano namuweereza ebbaluwa namugamba Chosen Becky what's this is this cholera kiki kino kiwakoze abaana okubalwanya entalo z'abantu abakulu obakwasiza ebipande nti finally we have got a new dad obakwasiza mommy is happy again obakwasiza ebipande kwegamba balamu n'agamba kino kirina okukoma bunnambiro ne mu constitution mwe kiri
nga waliwo abaana mu ntalo zamu nga waliwo etteeka erikugira abaana okubanga waliwo omuntu yenna n'abatuusaako obuvune kakati bw'obalwanya entalo oba obaleetedde ki ntalo mu bulamu bwabwe bw'obalwanya entalo oba obaleetedde butafuna kye baalifunye ewa kitaabwe kakati yagambye alina okujja yeetonde ku ekyo kye yakozesezza abaana ng'alaba gye kiraga minisita alaba gye kiraga kigenda tutoboka wagenda kuba wazibu nnyo nti yeetonde ate ekyokubiri alina okuvaayo amenyewo ebyo byonna abaana bye babadde basitudde kubanga asobola okuwandika akapande nga kali mu Luganda nti olwaleero maama atusa byonna bigenda kweta obuzibu mu maaso awo okimanyi waliwo olugambo lutambula mu profesa yayawukanye ne Chosen Becky obamanyi obamanyi bo baby okimanyi waliwo olugambo lutambula mu profesa yayawukanye ne Chosen Becky obamanyi obamanyi bo hello muli mutya banange we made a month in marriage nemwe sokoleke I had rumors mbu bankote mudi ku police ebadde kale tuli eno ku police banamwe tuli mu maziga tuli mu mmere twawezezza omwezi gumu mu bufumbo naye batikote tuli mu kulya mujje nammwe babakwate nemwegenda enyuma anyways we are so happy and we had to do the party chimanyi eyanyambaza akagoya bane tuli basanyufu God is great we finally made a year in marriage holy mukitegedde holy marriage holy of being muchala seika jal muchala seika mwe I'm so happy omwami ono ngazina y'emyaka 5 emyaka ena gibadde gya friendship ng'abemikwano mu mwaka guwedde abali bawulira eno family yange so nina right okubabulira reality mukama waba akikoze amiina nudde naye omwaka oguwedde okuva January yafuuka omuntu wange olw'omunda ekyamazima Katonda wabanga akwadde ku relationship etalimu struggle mwebaze naye tustrugglinga a lot naye okuva wenagwa mu mikono gy'omwami ono nze kennyini nawummula tusa ekiseera nentandika okusaba Katonda akugge mbutufunga emirembe gyampa gimazeeko emirembe ne mwana yatwala 90% of all my life buli mugugu kati nategeera eba n'ensonga tufiire abaami abali wano bw'oba toli mubulamu bwa mukazi wo 90% wekyekingi omukazi talinako yetikka bintu bye nkiyigiddeko ono buli kyange kyonna ono ye Chosen Becky yasoma okuwaana omusajja mu public namuyigiriza ono ne Ray Precious Film yabayo n'abagamba omusajja mu public muwaane muwaane omutami abalala bwe muddayo mu kisenge ng'ebyo tebitotola nga mubisotingireyo mu kisenge naye nga wabweru eno omusajja muwaane omusajja mwagale ebinala binatuwulira eyo nno mwana muwala ye ali eyo mu maaso celebratinga munange 1 month anniversary mu bufumbo bwabwe kati ebyo byokkaaba tujja batubiddira naye nga yo ekiriwo anniversary yalumye dda era we baba nga kino kye bagamba nti no sente z'emikolo yagyewola nga ali mu celebrating anniversary n'ekimiro kyo kyendabye mukwano muleka mwali mulimba kubanga yo muwala ayongedde kunyirira ekimere kyo kiriwo bakiridde kya 1 month anniversary kati bw'oba sente teziriiwo
ngakyali mu mabanja simanyi naye nga byebyo ebiriwo eluyi eyo webade kubanga bekomeddeko wano ku the Union Media Hub. I'll see you in the next video. Bye bye for now.